ho jako akawuwo mu ttuntu ly'olunaku olwaleero Muhammad Ssegirinya ngono ye kansala w'ekyebando abadde mutaka mu katale k'ewa Kiseka ng'atandise n'okukunga abantu okulaba nga bajjumbira enteekateeka y'okuzza obuggya enkalala z'abalonzi. Wano olunaku olwaleero ku nteekateeka ey'okulaba nga kubiriza abantu ebula ennaku 5 zokka okebera enkalala z'abalonzi ziggweko. So ngeno ye chance yokka gye tulina okukozesa okubeera nga tukola ki tukebera enkalala z'abalonzi. Ekyokubiri ekindeese wano neesimbyewo ku bwesipiika bw'ekibuga Kampala. Bakirabba abasuubuzi ebyokukola abamu babyeviiriddeko ne badda mu kwerolera ku katemba abadde agenda mu maaso. Ssegirinya agasseeko n'okwogerera Fulufiga Amafukule nga bw'ajja okumuyoola singa taakomye kwogera ku Bobi Wine. Wabula poliisi emusazeeko wadde ng'asigadde agenda mu maaso n'ekimuleese era nga wano abamu ku basirikale balabiddwako nga bakuba amasimu ag'okumukumu. Poliisi eyongedde okuyungula abasajja baayo abalabiddwako nga bawenja Ssegirinya buseenene era ekiddiridde kubadde kwesogga ekizimbe ekimu gy'asigadde ng'alabula ku basuubuzi ku nteekateeka yaabwe ey'omwaka 2021. Wabula poliisi oluvannyuma bigisobedde ono waagisaze ekikuubo era n'addayo nga wetuviiridde mu kifo kino ng'emirimu gizzeemu okukwajja. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Abagala okukyusa bagende bakyuse, talinaawo musango. Fulufiga atalina kyamakulu najja waneeno n'ayogera poliisi n'emuleka naye ono azze okutugamba eby'amakulu poliisi emulemesa.